abantu babadde ku ttaka ebbanga lyonna nga tebalina byapa babeera bubeezaawo nagaa kino kye kibanja kyange. Gavumenti yaleeta pulojekiti eno mu disitulikiti 13 ng'egezaako okunyweza bwannannyini n'okumalawo enkaayana n'ababbi b'ettaka okuba nti nabo bakendeera. Obubbi bubeerawo oli bw'asanga ng'ekitaka kiri awo tekirina kyapa yakuba kyapa ne bwe kuba kuliko abantu. Naye kati kino ekikolebwa bapima kibanja ku kibanja oba munaku oba mugagga kubanga ekitundu kiba tekipimwanga nga tekuli byapa. Kati bwe bamala okupima ebyapa oba bapima ebyapa 1000 kitegeeza nti buli omu amanye ensalosalo ze, buli omu amanye ekibanja kye bwe kyenkana, balirwana abo abamanyi bye byapa bye tukola. Tuli basanyufu nti ebyapa bino bitadde akaseko ku matama g'abantu bangi eyo gye bikoleddwa. Ate byongedde amaanyi mu kukola, abantu benyigidde nnyo mu kukola naddala okwenyigira mu programs ez'enjawulo ezibaleetera obugagga. Enkaayana zikendedde naddala ku nsalosalo ate ne twesanga n'obubbi bukendedde kubanga omuntu yabeeranga waali n'amanya nti wano tewaliwo kyapa kyali kikubiddwawo ye n'akuba ekyapa. Oba azingiddemu abantu oba azingiddemu ennimiro zaabwe nga tebimukwatako. Kati kino kiyambako okulaba nti buli muntu waali amanya wenkana ky'obugazi ate n'abeera n'ekiwandiiko kubanga ekiwandiiko kikulu. Tubeera ku ttaka ne tugamba wano waaliwo abajjajjaffe, wano taata we yatuzaalira naye nga tetulina biwandiiko. Kati weesanga nti bw'oba tolina biwandiiko omuntu alina ebirowoozo ebikyamu asobola okujja n'akola ekyapa ku kibanja kyammwe omwangaalidde oba we muzaaliddwa. Disitulikiti ziri 13 naye nga disitulikiti ezo yeewali ettaka erya kastomale eritakubwangako kyapa na kimu kubanga abalala bagenda ne bambuuza lwaki wano mu Buganda togabye, lwaki simanyine Ebunyoro mu bitundu ebimu temugabye. Ettaka lyaffe erya Buganda lyakubwako dda mayiro ne freeholds kweziri. Kati eryo ettaka lya wano n'ewalala ewali titles nga liriko abantu. Tukozesa Uganda Land Commission okusooka okugula ebyapa ebyo. Gavumenti bw'emala okubigula ate awo ne tutandika kati okupima abantu abatuddewoko nabo bafune ebyapa. Naye kati eno gye tukuba tewakubwangako kyapa bisoose ku mulembe guno gwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuba nti ebyapa bikubwa mu bitundu ebyo. Byapa bye tugabye biri 4,425. Twongereza ku biri ebyasooka okugenda 5,000. Tutunuulira okukola ebyapa 30,000. Twagala tukole ebyapa bino by end of September bibe nga byonna biwedde nga bitwaliddwa nga ne bannannyini byo babifunye. Project yeweddeko byebyo yeeyo target ya project eno naye ng'obwetaavu bwo bukyaliwo era tusuubira nti tujja konvinsinga gavumenti ku lw'ebirungi bye tulabye ebiri mu project eno okuleetayo project endala okulaba nti omulimu guno ogukoleddwa gwongerwa okubeera nti nagwo gunywezebwa.